Poliisi e Mukono okukola ekikwekweto kino kiddiridde abatuuze okuba bagulizaako nga bwe basula ku tebuukye olw'obubbi mu kitundu. Bulisinga kubeera nnyo mu bateegera ku makubo naye nga eri mu mayumba tekibadde kibi nnyo naye abateegera ku makubo basinga okubeera abali. Obweraliikirivu bungi kuba kati bannaffe abamu abakeera olumu abamu basanga ababbi abo. Bano bagamba nti obudde oluwungeera ne batandika okweraliikirira olw'abavubuka bano okuzinduukiriza buli gwe basanga ne bamugwako kiyiifuyiifu okukuggyako buli kye bakusanga nakyo era nga bangi basigala ku bisago. Naye nga kiraga nti obulumbaganyi buno bano ababbi abazigu baba organized balina bye basinziira. Engeri gye waliwo narrow kitundu kino yandibadde esaba enterewo kamerazi n'ebitaala bya sola n'obukuumi oba kana akatundu baterewo poliisi. Mu bimu bye babadde beegumbulidde obutayisaako ngalo ge masimu, laputopu, ensimbi enkalu okuli n'okulumba abavuzi ba bodaboda. Wano n'eri ku festina eringa ku kidiba awantu awo mbyo awabiri awo kattiro. Poliisi bw'etyo oluvannyuma lw'okuwulira emiranga egisusse kwe kusitukiramu nga kino kyaddiridde bano okulumba omuvuzi wa bodaboda ne bamutemula. Mu kifo ewabadde akanyoolagano kano wasangiddwawo ejjambiya, emiggo n'ebisa ebirala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti oluvannyuma lw'okuliimisa abakyala kimpadde bano baakutte omu ku bo eyabayambye okubatuusa ku bannaabwe. Twasooka kukwata amanyikiddwa nga Muhanguzi Vian era ono ye yatulagirira enfo. Akabinja kano gye kabeera mu Kigombya cell abasirikale baffe ne balumba mu kifo kino ne bakola ekikwekweto okukakkana nga bakutte abalala 6. Kawala agamba nti bano babadde bawangaalira mu kazigo ke kamu era nga baliko n'ebizibiti bye basangiddwa nabyo. Nga twakoze search bano we babeera era ne tuzuula ebintu bingi okuli obwambe, okuli simukazi ez'abantu, okuli essaawa z'omumikono, okusingira ddala smartwatches, okuli majambiya n'ebintu ebirala. Agamba nti ekisinga okwennyamiza abamu ku bano bali mu myaka mito ddala, bw'atyo n'asaba abazadde okulondoola enneeyisa y'abaana baabwe kibasobozesa okubayamba bwe baba bawaba. Naye nga bano batemeza mu myaka 17, 18, myaka 2, so ekiraga nti bano baana bato era ne tweyongera okukubiriza abazadde tweyongera okwogera n'abaana baffe. Abaana tubateekeko amaanyi tubakuumireko nnyo amaaso. Ye mmeeya w'ekibuga Mukono Robert Peter Kabanda ategeezezza nga bakwataganye ne poliisi bagenda kulwana bwezizingirire okulaba ng'obumenyi bw'amateeka bufuuka lufumo. Kyali kitwadde embeera ey'okulongosa ku mbeera ey'obutemu n'obubbi n'okuba nti wano olaba nti babadde bagezaako okusaawawo emisana abantu baba bakolerawo naye ekiro kifo kya bulabe nnyo kyetugenda okuddamu okukola kati kwe kuddamu okutuula twongere okudiployingawo poliisi ebeere ng'ebeerawo essaawa zonna. Mu kiseera kino abakwate bakuumirwa mu kaduukulu ka poliisi e Mukono gye banaggyibwa basimbibwe mu maaso g'omulamuzi babitebye. Mungeri yeemu poliisi mu disitulikiti y'e Ibanda eriko abasajja 2 beekutte nga bano basangiddwa n'ennyama eteberezebwa okuba enzibe. Bano okugwibwa mu buufu kiddiridde poliisi ebadde ku bikwekweto byayo mu matumbi g'obudde okubasanga nga batambuza ennyama eno. Ebikwekweto bya poliisi bino biddiridde ku kulaaja n'okususse ku bubbi bw'ebisolo okufuuse baana baliwo mu kitundu kino. Abavunaanwa ennyama babadde bagitambuliza mu mmotoka kika kya Nuuwa namba UBQ 836F nga kisuubirwa bano babadde bavudde mu disitulikiti y'e Kazo oba Kiruhura nga boolekera disitulikiti y'e Mbalala.
RDC w'Ibanda Godfrey Mbetegereyize akakasizza okukwatibwa kwa bano n'ategeeza nga bwe basobodde okubasuuza ennyama y'ente eziwerako. It's true, we have arrested Noah, Eriko, with some meat carcasses of animals on board, about 5 cows. This racket has been going on, organized crime. They raid from Chiruhura, Kazo, Ibanda, and other surrounding areas. Okusinziira ku RDC baludde nga balimisa ababbi b'ente wabula ng'enteekateeka zaabwe zifa ttogge olw'abamu ku b'ebyokwerinda okuba mu kkobaane. The challenge we have been having was a lack of willingness by some of the security operatives who are collaborating with those thieves to get Kintu kidogo. Ono agumizza abatuuze okusigala nga bakkakkamu nga baakukola ekisoboka okulaba ng'obubbi bw'ebisolo mu kitundu kino babulinnya ku nfeete. Now that I have the very, very perfect and hands-on policemen and intelligence, we are trying to do our best to go being our guide. Okusinziira kwa alipoota ya poliisi ey'obuzzi bw'emisango eya 2025 ku misango 728 Rizzi yeeriisa nkuuli mu bubbi bw'ebisolo ng'eno yalimu emisango 857 nga mu kitundu kino disitulikiti y'Isingiro n'Ekazo zaaleebya zinnaazo.